neba artists mu kifo ky'okukozesebwa okupromotinga art ate tukozesebwa kusaanyawo art. Muba artists abamu mutera okubeera mikwano gyange kyokka bwe nanyweranga enjaga nga muli mikwano gyange. Naye kati bwe njogera eby'amagezi ng'ate munneewala nagamu ntya temugamba ndi mubi kati okusinga bwe nali luli. Okwebaza bannaffe ababeera mu diaspora kuba mmwe mwina freedom of speech mugenda ne mwekalakaasa ne mwogera ebibaluma. I support that era mbeebaza. Naye ate tulina okwegendereza nga tucommunicatinga kubanga it's a delicate balance. Bayinza otutegera obubi singa tukozesa obusungu ne tucommunicatinga mu ngeri ebboola. Nabadde awo nendaba akatambi ak'omu ku bannaffe nga munyiivu and understandably so naye nga yambadde enkofiira zaffe za people power n'ebirala naye nga talina engeri gyecommunicatinga etatuweesa kitiibwa. Era nenjagala nsinzire wano nga tuwerekera musajja wa Kabaka ono mbasabe nti bannange ne bwe muba mwekalakaasa ne bwe muba mwogera ebibaluma mwewale nnyo okuvvoola kubanga kijja kubikkate message ey'amaanyi gye mugezaako communicatinga. Tulina obuvunaanyizibwa okuteekawo ekifaananyi ekyo ekituweesa ekitiibwa ate n'okuyigiriza abo batugoberera kuba tuli bakulembeze tosobola kumanya abantu bameka bo influencinga. Tukole ebituweesa ekitiibwa ebiweesa nyaffe Buganda ekitiibwa ebiweesa eggwanga lyaffe Uganda ekitiibwa n'ebiweesa continent yaffe Africa ekitiibwa. Ekitukuuma ze values zaffe okuwangana ekitiibwa n'okusingira ddala okuwa abakulu baffe ekitiibwa okuwa embuga ekitiibwa okuwa Namulondo ekitiibwa.